Kale nate mbaniriza nnyo ku Tristalk YouTube channel kwoli kogeno maaso n'okuba nti ate ofuna buli update ez'aba celebrities baffe eziba ziguddewo wano mu entertainment industry. Genda maaso n'okuba nti onyiga akapesa ka subscribe oleme kusubwa buli update oba buli mawule ge tuba tukutereddeyo agakwatagano ku ba celebrities baffe. Kakati nga ngenze maaso n'okuba nti ate mbatuusaako ne gano Pastor Bugembe alabika obwomu watuuse kati abukooye. Omanyi omusajja ono y'omu ku abo baselebu be tumanyi abadde bakyagaanidde ku lujja ng'enjoge ennaku zino weegamba n'abasajja badibira ku lujja munnange oba osanga abaita nabo kuba nti ate yeetega kaŋŋambe bwentyo naye nga Pastor Bugembe amawulire gerina ku sayidi ye gassanyu. Olugambo lwenfunye ku pastor ono Pastor Bugembe deeti ye ey'okuwasa oba omukolo gwe ogw'okwanjula mukazi we gulabika gusembedde. Amanyi Pastor Bugembe abadde ayina omuwala Omukanada ennaku zino gwadedeza era nga bategekana kwanjula. Amawulire genfunye nti fiance wa Pastor Bugembe agenda kuba ajja mu Uganda omwezi gwa October era ensonga balabike nti bazisiiringa. Ensonga z'omukolo zonna famire y'omuwala ezirimu butereevu okuba nti ate baorganizinga omukolo omulungi. Pastor Bugembe aso kuba nti ate ava naye ku lujja. Pastor Bugembe naye ave ku lujja. Pastor Bugembe bafanyize badde bamubuuza naye pastor wasaddi nenga yebuzabuza kyaddaaki akooye obwomu empewo awulira agikooye n'asalawo alabike nti ate awasa era mugirinde ennaku z'omwezi zigenda kuba zibategeezebwa mu maaso awo nenga oluvuuvuumo lw'ensoose okufunako Pastor Bugembe emikolo gye ginaatera okutuuka anaatera okuba nti ate ayanjula omwagalwa we mu Canada era amannya ayitibwa Friday naye nga mawulire malungi tukuyoyeza pastor olw'okuba nti ate osazeewo naawe n'ofuna omukyala n'ova mu mbeera z'abawuulu abasajja abawujjukira pastor ono tewali kiyinza mumugaana kuba nti ate awasa kuba ekisooka akasente ayinamu. Omuntu yenna ayinamu akasente ensonga alina obbanga ate azitambuza nga bw'alina okuzitambuza naye Pastor Bugembe ze updates eziri eyo essaawa yonna mwerinde omukolo gwa Pastor Bugembe gujja mu maaso awo. Details zonna we tunaba tuli confirmed ne details z'omukolo nga amaze oziteeka mu public tujja kgenda maaso n'okuba nze nja kgenda maaso n'okuba nti ate nzibatuusaako wano ku Tristalk. Mwebale kuba nti ate mwekumira ku mukutu mubeere bulungi.